mwana kye mutaategedde milioni 10 zatambula ku mwanyi ne ku tteeka lino sibe kiri nti ye speed etteekako libadde litambulira ebadde ina indicator mumpulira bulungi nti yes abaka basinga babadde mu speak resort mu Nyonyo nakatamu bakyaliyo tebannavaayo yes abo opposition abasinga babadde already bamaze okufuna side naye badde bayina bagemerana kubanoonya bati ajjukira jjo nakugambye ffenna twandiyagadde okumanya bantu ki abaddiringa ne Museveni mu opposition ffenna twandiyagadde okumanya bantu ki abaddiringa ne Museveni mu opposition ne tetwafunye chance lwaki kubanga twaganye okukwatagana buli mungu alina decision ye ompulya bulungi nnyo kati njagala osooka olya bulungi nnyo kye tuyita politics go baazanya abasajja ba opposition abazanya ne Museveni abazanya kadi ne Museveni olwali omuyuka mutegere bulungi ekintu ekyo kyabadde yose byabadde amaze okusasula sereza milioni 10 nga kyayagala ayagala legality okuva mba opposition MPs bonna kati singa loop teyakozeseza amateeka gali mu ssemateeka kugamba MPs nti abange enkya tugenda tubeere mu site tubeereyo nga bateesa etteeka lino era naffe tukole lipooti eyaffe kati Ssenyonyi ogamba bakaba parliament enkya tugende tubeere mu parliament bateesa etteeka lino naffe tukole lipooti eyaffe kabadde kanyeebwa ku kamasu lwaki mpuliriza bulungi sente zadde zimaze okuyita wano nga n'ekirala abasajja bano badde baagala kuswaza Joel Ssenyonyi n'ekibiina kya National Platform aba NRM liiningi ba MP bayita opposition there are three things kye mutaategedde one babadde baagala kuswaza Joel Ssenyonyi badde baagala kuswaza Nuupu badde baagala kuswaza president waffe bintu bisatu kati nga Anita Amongi Museveni Salimu Sale nga kibaagala okukozesa abantu bano babeere mu parliament banaze etteeka libenga lituukiridde kati ye Joel kye yakoze nabano bonna kye bataategedde kwe kubaleetera omugaati ku mmeeza yaabwe n'agubatenga badde bagwagala kubanga singa Joel Ssenyonyi yabagambye nti ate tugenda mu parliament ya boycott tegwenda tuukayo kino kyadde kisobozesa Museveni Salimu Sale n'Anita Amongi ne Bampuuga okubira ba MP bawe bonna babagambe nti ffe nkya tugenda tubeereyo wali tumugende tubeereyo wali ebyabo tebitukwatako mubaleke bazamuziza azimbya ttwe okitegera kubanga sente baazifuna ompulya bulungi nnyo njagala muwulira statement eno gyenkola mujana nazisinge bulungi nnyo nti singa Ssenyonyi yagambye banne tetugenda Mpuuga Anita Amongi Salimu Sale ne Museveni badde bagenda kubira buli MP go bawa sente emiliyoni 10 plus nti he or she has to attend the parliament sitting ku lunaku olwo kati bwe bafunye intelligence eyo mukulu Joel Ssenyonyi ne banne ne basalawo bayita olukuŋŋaana meeting gye babaddemu ne bakola resolution bagenda mu parliament ng'okugenda mu parliament kino kyawadde essuubi enkwezengeza NRM liiningi eziri mu opposition okulowooza nti omuzannyo gwe bagenda gubazannyira nga bagulowooza gutya tugende mu parliament nga bwe twakiteesezzaako nti ye tutuule ebyogera byogere batuuke okulonda wawe kuli naffe tulage sayidi yaffe batuwagira bati tuwagira then tusome minority report y'abantu abatono ani abaddeko ku channel ezimu eza TV bawandise statement bagamba nti owekitiibwa commissioner of parliament Mathias Mpuuga ye awakanye etteeka lino era yamaze dde okukola dda minority report ani alebye ku post eyo mala okunywa ku mazzi ani alebye post eyo mukole comment one ani alebye post eyo analebye post yeyo bagiwandise babadde kubukidde badde kuki nga bagamba nti owekitiibwa Mathias Mpuuga tagenda awakanye etteeka lya UPDF Amendment Bill era amaze okuwandiika lipooti ey'abantu abatono ye nti amaze okuwandiika lipooti ey'abantu abatono ye Mpuuga gyabadde agenda okurepresentinga
jukira abadde ku Spirit Resort ye Munyonyi ne banne bonna nga bakoze report yaabwe kati report badde bagenda gisoba batya singa bagenze mu parliament ne balinda ne basoma etteeka ne batuuka okulonda badde bagenda kumala okulonda liite then Mpuuga ayimirire asome report ey'abatono babatuukiriza omuzannyo gwa Museveni gwe badde akola ki gwe badde ayagala kabadde baguzannye bulungi kati ye Ssenyonyi kyeyabazannyi kye bataategedde ne bakkiriziganya bagende mu parliament ne batuukayo bulungi nnyo kati etteeka niroogerwako badde balina okuwa loopu omukisa ogwogera n'ayogera ebigo byayogedde n'abagamba okusinziira ku tteeka nga beriyimiridde tulivumirira ba stakeholders tebafunye kumanyisibwa nebbanga libadde lirina okuyisibwamu etteeka nebbanga terimaze buli kintu kyonna kimukola kimenya amateeka nze n'abantu bange beekulembera ku ludda oluvuganya gavumenti tetugenda kukkiriza tugenda kubeera mu kulonda kuno era tugenda kufuluma tukole ki tugende kati bonna kyebadde basoose okubala nti bajja kulinda n'etteeka limala okulondebwa nga basigadde mbasome minor report Joel Ssenyonyi n'abakwata akabaddiya anyaweya n'amaakinga nawo bonna abadde mu gurupu ya Mpuuga ne Tamonge alina owingire nga tebategedde ne bafulumiramu bagenze okutuuka ebweru wa parliament nga tebakyasobola kuba reverse kudda mu parliament kiki ekiyombesezza Juliet Kakande bagudde mu mbizo abayaayi tebazitegedde ekiyombesezza Juliet Kakande kyekunyonyodde mbubaze n'ekifaananyi nti okay tugende batukkiriza tugende tutuule etteeka lisomwe tulikuweeka akalulu Mathias Mpuuga Nsamba ajja asoma ine ripooti omulimu gwaffe tuba tugukomaze era yose yabafunye kyagala bajja kuba tebakyatumanja milioni 10 kati Joel Ssenyonyi olumaze okukola statement ze n'abagamba affe tujja kubeera mu bintu bitu tufulumye ani knowingire kamera zibadde tebasobola kusigala mu parliament at the moment ndabo ne basitukira bagenzo otuuka ebweru okutegeera omuzannyo nga babakubye empiki kati kyekiyombesezza Juliet Kakande akitegedde bugenze nti babakubye omupiira mwe temutegedde ekimuyombesezza babakubye omupiira parliament badde enzugule waki tazzeeyo ne banne bw'aba teyategedde baateesezza waki tazzeeyo ne banne kati kansooke nkulaga oli okwotegere bulungi nnyo njagala uliza ebigo bya Juliet Kakande wano naye nga mu kifo ky'okuyomba yandibadde nti ndowooza nfulumye sitegedde nze kanzireyo lwaki tazzeeyo wulira bulungi nnyo bakuyombeseza mu katale bakuserera mu katale oyombera mu kkubo azifu nti abali mu kkubo bakuguzizza ebintu mukitegedde bulungi nnyo bakuserera mu katale oyombesa kkubo azifu nti watosobola kuyombera mu katale n'oyombesa abali mu kkubo azifu bakutumya ebintu ebyo olwokotegedde bulungi nnyo wulira
kati munasonyo okusaka bintu byennawo mwali muzanyeeko kano kafuna kante kafuna omusajja obeera okupaaka empya oba bukyaliyo omusajja abeera n'obuntu bwe busatu n'akugamba kano kafuna n'akulaga akantu nga kafuna wano nagamba olonda kano ssente kweziri buno obusigale tosobola kufunako ssente n'akakulaga n'akazanyaawo n'akacyanga nga gwe eriiso ly'okalaba ke katuufu kano kacyanga n'okagobire n'akacyangala kati wabeerawo abantu wali esayidi bakyaliibe baba manyi era lutwesooka akacyanga n'akacyanga oli oyimiridde bulungi nnyo n'akacyanga kyaliwe n'atekako ssente n'akajjabwa keeko n'amukwata ssere n'azimuwa kati gwali wano ne bakuteekamu akasunda baasi n'agamba ati bw'oteekako 10 ofuna 2 n'otandika okufuna ekibugumirize kati omusajja n'agamba nti kano bw'okafuna kaba kafuna ssente oba ozifuna ne bacyanga n'okagobereza eriiso nga kekko n'akacyanga n'akawomuza n'agateekawo ssente n'oteeka agenda okukajjawo nga sikekko ne bakuba kati Juliet Kakandi ne banne era